ensi eze etaataaganyizibwa emirundi 7 mu byenfuna gobadde okimanyi. Ebigenda mu maaso mu kkooti y'ensi yonna ku musango gwa Kony, engaba ya kaadi mu Nuupu, okukosa n'okukwata oba ekikwekweto ekikwata Ssaalumanya ne Nnaalumanya naddala ku ba Nuupu bitugenda okubeera nga twogerako essaawa eno. Era omukulu Mugwanya John Bosco bw'atyo yasomye dda mu studios zaffe wano mu Mikwesese bwentyo munnange sigenda kumalira biseera anti lubaale w'omulamu tasamirirwa, bw'atyo kayeyanjule ate atunnyonnyole butereevu. Weewaawo mbalamusizza nnyo abawuliriza era abalabi ba Uganda at large. Ensonga zirambikiddwa bulungi, Mugwanya John Bosco gemanya. Entaataaganya ey'emirundi 7 ezeebeerawo mu nsi gwe mulamwa gwaffe omukulu ku nsonga za digital transformation. Kale gwe wenna eyandyagadde okumanya akawunvu n'akagga toseguka, naye nga tugenda kusookako mu nsonga za nnyaffe Uganda ku ebyo ebigenda mu maaso naddala ku nsonga ezigenda mu nsi naddala mu kkooti ey'ensi yonna, ate wamu n'okugaba kaadi okuze kutambula, ate n'ensonga z'ekikwata banna National Unity Platform. Awo wennyini tetugenda kulonzalonza, katuyitemu mbumpimpi. Mu kkooti y'ensi yonna wabaddeyo okuwulira omusango ffenna ogwatuteeka ku bunkenke naddala mu myaka egyo nga tukula, nga tuwulira omusajja eyali omuzibu ennyo era yandibadde abeera nalukalala mu nsi yonna ayitibwa Joseph Kony. Yasalako bannyinaffe ne baganda baffe emimwa amatu kwotadde okubatirimbula ng'entakera. Omuntu ayinza okwebuuza omusango ogwo gukola makulu ki mu kiseera kino. Omusango ogwo guzze gugobererwa ku mutendera ogw'ensi yonna kubanga gugwa mu egyo ejja naggomola egiwulirizibwa mu kkooti y'ensi yonna. Naye bannayuganda tulina ekibuuzo oba twebuuza gugatta ki naddala ku nsonga ezigenda mu maaso ez'enkyukakyuka mu nnyaffe Uganda. Gwe wenna abadde awulira naye nga naawe weebuuza biyinza kuba bikwataganirawa. Omusango gwatwalibwa gavumenti oba omwami Kaguta Museveni nga aloopa Joseph Kony okutirimbula abantu naddala mu bitundu eby'omumambuka. Gubadde ekiseera kinene nga teguwulirizibwa, wabula twabadde tuli awo amawulire ne gatambula tegenda kuwulirizibwa yadde nga tegugenda kusalibwa ne bugenda kuwulirizibwa. Naye ng'ate tulinawo n'emisango emirala egibadde giri mu mbeera y'emu naye nga guno gwe gwagisookayo. Okugeza tulina omusango ogwa 2019 ogwakolebwa ku bagoberezi oba ku bawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform ne gutwalibwa mu kkooti y'ensi yonna, era bwe gavumenti nga yeewakana ku muwendo gw'abantu okutuusa kati teri amanyi muwendo mutuufu kubanga baafiirwa abantu baabwe boogera muwendo mulala ate ne gavumenti eya wakati ng'eyogera mulala. Kakati ensonga ezo zikwataganirawa nti National Unity Platform omusango gwe yatwala gwali tegusobola kuwulirizibwa nga wakyaliwo omusango omulala. Omusango gwawuliriziddwa era ebyazuuse si byaffe bya lwatu naye gwetega amaaso ebagamba ekiyita waggulu otega wansi ojja kulaba gye bikkira kubanga mubaddemu scenarios nnyingi. Omuli ne scenario egamba nti oba oli awo oyinza okusanga nga bingi ebyakwekebwa ebirina okubikkulwa. Mbumpimpi omusango ogwo gulina amakulu ku nsonga ezigenda mu maaso nti kegwavuddewo tugenda ate okutunuulira omusango omulala ogwawaabibwa
baganda baffe abatuusibwako obutemu oba ebikolwa eby'obutugumbuzi bwe baali nga bawagira omuntu waabwe ekyali tekimenya mateeka. Era awo bwe tuyimiridde mu kiseera kino, ebyo byenyinza okwogera ku musango ogwo, naye ekikulu ennyo kyesinza kwerabira kulekayo kyekyokuba nti tulaba nga kkooti y'ensi yonna etadde amaaso ku Uganda. Kyokka ne gateekawo mu kaseera akatuufu ffenna we tusuubira nti tugenda mu mbeera ey'akaasammeeme, oba oli awo n'okulaba ku bimu ku byakolebwa edda nga biddibwamu, okugeza bannaffe be twogeddeko abaatirimbulwa mu mbeera ey'okuwagira n'okugoberera omuntu waabwe oba okubanja obwenkanya eri oyo gwe bakkiririzaamu oba gwe tukkiririzaamu. So kisindika obubaka obw'enkukunala era nga ensonga enkulu eri mu kyo eri abo abakola ebikolobero era abeetegese ne ku mulundi guno okubanga bakola ebikolobero eby'enjawulo, kwabo banaavaayo okusitula amaloboozi gaabwe nga bakoze kye balina okukola ekibaweebwa mu ssemateeka. So gwe Munnayuganda, ddembe lyo okulonda, ddembe lyo okulaga obutali bumativu. Awo nno protest vote eyogerwako butereevu behind the curtain, era obubaka bugenda butereevu eri abo abakuuma ddembe na bonna bavunaanyizibwa ku nsonga eyo, okweyisa obulungi nga babalaga nti olaba tuwulidde guli oguyiseeko emyaka nga ne gwe tuwulya taliiwo, ate olwo bwe kinaatuuka ku gino egigenda okuzzibwa ku kamera, gwe wenna kwata kamera yo, kola ky'olina okukola, at least tulaba nga amaaso bagatwegese. Ensonga ey'okubiri muganda wange gy'abuuzizza y'ensonga y'abannabyabufuzi naddala ab'ekibiina ekya National Unity Platform abakwatibwa. Ekintu ekyo nze nga bwe ndaba kigenderere okutumalamu amaanyi, okulaba nga buli omu atandika okutya n'okukola kye yandibadde akola, oba oli awo n'attamu ku bigere. Then waliwo muuvu endala ey'abannabyabufuzi. Tulina abantu abamu ababadde bamanyidde nti be balina ekyokuddamu okugeza. Nalabyeko omwami omu ng'akyaziddwa ku TVM, omwami yabadde w'ekawempe Latif Ssebaggala, n'ategeeza nti bwe kiba kyakubeera ku opposition, ye y'omu ku bantu abalina okutunuulirwa. Amakulu nti oba oli awo ayinza okuba talina nnyo kizibu na National Unity Platform oba vetting process eyaliwo, naye ekyokuba nti ye aludde ku luuyi oluvuganya tatunuuliddwa, ekyo kitegeeza enkola eyo eyinza okuba nga terina mulamwa. Kati tulina bannabyabufuzi abalowooza engeri eyo, abo nno ate nga nabo baludde nga bakulembera ebitundu byabwe. Abo nno nabo basobola okuvaako ebintu ebimu olw'okutya okufiirwa n'okuggyibwa mu bifo byabwe. Ekyo kisobokera ddala era obubonero mujja kwongera okubulaba nti ogenda okwesanga ng'abantu ab'enjawulo oba oli awo abeeyimbye oba abatandise okuteekawo entiisa eri abo abeekwata ebifo nga tebafaayo oba embeera ekyuse ne kasita baba nga opposition be bagiri mu mitambo, awo nze naawe tuba tuteredde. Mujjukire Kyagulanyi Robert Ssentamu akyusizza buli kimu nti akuzibudde amaaso naawe onoonye we weenyiga. Kale bwe weetuulako mu kiseera kino otunule bannabyabufuzi oyinza okusanga nga tofunyeemu. Mbumpimpi ensonga y'abannabyabufuzi abakwatibwa erimu ebintu bingi. Ekisooka, erimu abantu ab'enjawulo abeegwanyiza n'okweyagaliza, erimu okweyagaliza kungi, erimu okutya, eriyo abantu ab'enjawulo nga bakitutte nga kifuuse kirooto kya ntiisa okulaba abantu abamu nga baboolekeza obwanga. Kale mu mbeera ey'okuba nti tebaamanyiira kwolekanya bwanga, oba oli awo
ne bagendera mu mbeera nti balina okubanga at least bagezaako okukanga n'okugyawo abantu abamu b'okusigala nga ensolo ku kizigo ku sayidi yaabwe eriko efevalinga bo, kale nga tebaawukanye nnyo oba oliawo ne bannakyemalira. Ebyo nno biva mu kwogera oba mu bubaka obwafulumiziddwa omu ku bakwate munnaffe Alex Waiswa Mufumbiro ng'agamba nti oba oliawo ye mu kunoonyereza kwe alaba nga mulimukko oba mulimu amuvuganya okubanga yeesimbye mu nteekateeka ze, naye gwe bw'otunula simanyi ky'olaba, eyo ndowooza yange ng'omuntu omu, ate nga nange nzijja ku birowoozo eby'enjawulo kubanga obujulizi buba bubiri oba busatu oba oliawo ne bukakasibwa. Ensonga ey'okusatu mukama wange y'ensonga gy'obuuziza ebadde ensonga ki? Twogedde ku kukwatibwa kw'aba Nuupu ne twogera ku engaba ya kaadi awo nyine gweyagala naye nga tetunaba kubeera nga ate nkuwa akamansukira aba Hillside View Apartments gye balinye wali ku Kasozi Ejjanyi Entebbe Road atuuka Ejjanyi ku kyaki kasita otuuka Enamulanda Kitende kajja nsibuza Ejjanyi ku kyaki ogenda okusanga Hillside View Apartments ate nga ne Maintenance Palace nabo balina solar systems zonna. Gwe munnange ayagala solar systems, CCTV cameras ezikozesa solar, water heaters, water pumps, security lights, biba Maintenance Palace. Balina ebyamazzi, balina ebyamasannyalaze byonna. Ku nsonga ya protest vote kikulu nnyo. Mami Kevin omanyi atera okungamba Uganda at large yogera ku nsonga y'okulonda abantu bategeere okulonda, tetwagala kalulu nakamu kafe. Mami Kevin awangalira Switzerland. Kale buli kaseera abeera obubaka bwensanga ku simu era kati era nsanzeeko wano nga ateeka ekigambo protest vote teach nsomeza abantu engeri gye balina okubeera nga bakola kibalondamu. Naye bwe kasita munnange omanya nti ewali ambrera wootiikinga si wabula akabokisi mwe batiikinga mwokola ki mwotiikinga kubanga bali tebawa chansi bo tebayinza kugamba nti anedda ono katulonde owa opposition wano tulonde bo bajja balonda baabwe ne bwe tuba mu parliament tubira abo ababaka ba parliament baba wa sente nti mulonde kiri bo kye bakola ki kibakola. Ensonga eyo anjiggadde naye ndowooza kankuwa kamansukira era nsuubira okubanga bonnyonnyola ku nsonga z'okukwata oba kaadi genda bugenzi mu digital transformation ate tulabe munnange bifaanagana n'ebyo. Weewaawo akakati ku nsonga y'okugaba kaadi ez'ekibiina ekya National Unity Platform, ffenna tukimanyi nti National Unity Platform kakati kiringanga ekyokulabirako era twebaza abakulembera National Unity Platform kubanga mumaze okusetinga precedence ebibiina ebirala kwe biyinza okutandikira. Bano bonna ndi wa kitiibwa ndi muteeketeeke mumaze okubalaga butya ekibiina bwe kiyinza okuteekateekebwa. Abangi tebajja kukkiriza naye nga ekituufu kyekyo ate amazima tegeekweka era gajja kuvaayo kubanga tulaba ebibiina bingi ebimeruse omuli n'ebyabateeketeeke naye nga okuteekateeka oba okuteekateekebwa kwabwe tekulabika. So tugenze ku nsonga y'okugaba kaadi. National Unity Platform yateekawo akakiiko akayitibwa EMC oba Electoral Management Committee aka National Unity Platform. Akakiiko ako tukoozaayoza olw'omulimu omunene naye tulaba abantu abatono yadde nga mu ngeri y'okwogera n'okukyaakyala ng'era atamatidde bw'abeera oba oliawo baleetera abantu okulowooza nti bangi naye nga abantu abasinga obungi bakkiririzza mu kakiiko kano era bakkiriza nti bye kaakoze bya ddala. Naye eri abo abatono abavuddeyo okulaga obutali bumativu bwabwe ngenda kubawa message yammwe era nsaba mugitwale mu mutima mulungi ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe Uganda kubanga twajja oba twegatta ku Kyagulanyi Ssentamu Robert President wa National Unity Platform era gwe tukkiriza agenda okubeera President w'eggwanga Uganda mu kisanja
ekiddako nga tulina ensonga zaffe. Ensonga ezo zirina okuba nga nkulu okuva we twazifuna paka nga zigguse. Obusonga bwonna obutono obutalina makulu tuleme okubuwa amakulu. Naye bwe tudda ku process yennyini, process ya National Unity Platform njerufu yadde nga tesobola kweruka 100 ku 100 kubanga nalabye omwami Latif Ssebaggala ng'agamba nti ye yagezaako n'okusuula enkessi alabe aba National Unity Platform akakiiko ako kagenda okunoonyereza ku ground ne teyakola ki. Ekyo nno kyeyoleka lwatu nti abantu abamu baali batagetinze okumanipulatinga system oba process eyali egenda okuyitibwamu nga bamaze okutegekawo agalenzi gaabwe ag'effujjo oba oli awo n'okubaako engeri gye bakolaputinga mu system. Naye ekyo kyongera okuwa National Unity Platform nti yateekateeka bulungi bw'abanga Latif Ssebaggala ye teyasobola kulaba bantu abo naye ng'omulimu gwakolebwa waddembe okuyingira akalulu then n'alaba oba ddala ku ground kwali. Naye kijja kuba kya bulya z'amaanyi okubanga amaze okwogera nti enkyukakyuka agibeddeko ebbanga ddene naye ate ng'ekituufu tayagalangako nkyukakyuka kubanga mu kaseera kano tulina okukkiriza enkyukakyuka terina kubeerawo lwakuba nti gwe gw'okulembedde ebirowoozo bye birina okukulembera. Kati ebirowoozo by'enkyukakyuka byensaba mwenna abataafunye kaadi mugoberere tusobole okufuna eggwanga lyaffe. Ebyo ebisigadde tujja kwetereza mpola mpola. Naye nga sinnaba kuva ku nsonga eyo, eri mwenna abatamatidde mbeegayiridde mu kiseera kino si ky'ekyokulaga obutali bumativu bwabwe, wabula twegatte tukole kye tulina okukola okulaba nga tutuuka gye tulaga. Naye era bannakigwanyizi tebagenda kuggwaayo. Eno message ngisindikira abalonzi. Ffenna okudda ku mulamwa n'okwagala eggwanga lyaffe tuzze tugoberera ensonga za National Unity Platform era ze zitugatta awamu. Oyo gwe bawadde kaadi tiikinga, gwe bawadde kaadi tiikinga. Oli ne bw'oba omwagala otya nga bamumye kaadi najja ku tiketi oba najja nga independent, abalala basaze eddiini ne beegatta ku bibiina ebirala, ddala oyo anaasobola okunywerera ku nsonga zaffe ze tubadde twagala atambulireko. Ekyo ndaba nga tekijja kusoboka. So omuntu yenna ataafunye kaadi najja ku bwa independent nkuba omulango ogutakungula eri abalonzi baffe. Omuntu oyo temumuwa kalulu olw'ensonga nti n'ebyo bye tukkiririzaamu ajja kubivaako, wabula ajja kubeerako ebyo byokka ebinaabanga bimusoosowazza ne bimukulembeza. Ensonga z'abateeketeeke tetukyazaagala, twagala ensonga ez'awamu, Uganda ey'awamu eya buli muntu yenna. Eyo nga nvuddeyo ogenda mu nsonga za digital transformation. Mbadde njagala nsooke njogereko kalulu ako. Akalulu ak'omwami oli omuntu tugenda kulonda tutya? Omanyi nzize neetegereza nnyo okuva abantu bwe twalonda abantu 2021 emyaka gino 5 emitima gy'abantu mingi gyanikiddwa. Omanyi nti kizibu nnyo okutegeera ekiri mu mutima gw'omuntu. Nze kojja wange yaŋŋamba nti bw'oba oyagala okutegeera omuntu teeka wali emmere nga kugamba abantu balina okugenda okubasaavinga emmere. Kati bw'oba oyagala okubategeera ennyo teekawo kokkeerewa katono mu kusaavinga. Oyinza okutegeera abantu njoka omusajja nga owange temutuwe embeera bwetyo ekyo okitegeera, naye ate nga yerabidde ekitiibwa kye ate era ng'akimanyi bulungi emmere baagirese saavinga abantu. Oba okitegeera kwegamba just akantu akatono bwe katonda kamumalamu mu kaseera akatono ennyo. Teekawo ssente oba okitegeera engabana oba teekawo ssente, ani asobola okuzeerekereza? Kakati mu myaka gino 5 abantu bangi babadde offside oba bagenze offside. Nga omuntu katugeze bw'ateeka enkessi ku ground alabe
Nuupu engeri gyerondamu abantu gyekolamu research ne Nuupu hierarchy yayo bwetyo bwebadde etunuulira abantu bonna. Jjukira nti tubadde nga tuwulira abantu abo tebagenda ku kitebe nga tebalabika bali mu byabwe babagamba nga temulabika abamu ne bagenda n'okugenda ekyankwanzi abalala ne bakola kati essaawa eno jjukira nti Nuupu etambulira ku zero tolerance. Okitegeera etambulira ku ki? Ku zero tolerance. Nti gwe kasitooseereramu bwoti katono tewakyali budde bukulu banga ebbanga lyonna opposition ezibaddewo zibadde nga zirina obuzibu obwo zittira abantu ku liiso. Kakati Nuupu nga gwe bwobukya nga tugeze baba tebakuwadde kaadi nga bwonenya sooka otunuulire ebibadde biriwo mu myaka gino 5 obadde weeyisa otya. Nsuubira okuba ndowooza nga vetting process etambulidde nnyo ku ekyo kubanga waliwo abantu bangi nnyo abataagala kukola be basooka okunaba mu ngalo waliwo kigenderedde babadde mu kulima tebaagala mugendo mu nnimiro okukola ki tebaagala okuluma emmere mu nnimiro okuwaata tebaagala okukola kutya tebakwata mu masanda kasita tutuuka ku kujjula nga banaaba mu ngalo mangu. Kale twegamba ekintu ekyo kiyiteko mu bwangu ate tugende engeri ensi gyekyuse emirundi 7 mu byenfuna ekintu ekyo nkirindiridde nnyira nsuubira okuba nga n'abala bonna bakirindiridde naye ku nsonga ya vetting olw'okuba nti Nuupu somehow nze mpagira okuba nti vetting ebadde mu kengeri y'ekyama kubanga babadde batunuulira abantu bano emyaka 5 omuntu oyo abadde akola atya mu parliament. Jjukira osobola ofuna ssente mu nkuubo naye era abantu information ebaawo nti bakoze eki bayinza butakwanika naye era ne bakizuula nti tojja kubaka tuli ku zero tolerance. Luli batunenyanga mwalesa ab'ekibugwe abataakola batya abataasoma okitegeera kati enkwe zibadde oba Nuupu yasooka nereeta abantu bonna mu DP wikibirwa bonna bonna ne bateeka wamu bye bakoze mu bitegedde. Kakati eyabaleeta baba teyabeebuuzaako kiba kitegeeza nti era somehow percentage emu ayinza obutabeebuuzaako si bwe kiri. Nze bwetyo bwe nkiraba kubanga tetujja kukkiriza abantu kujja kweyongoosa mu maaso gaffe naye nga ffe tetubeerayo mu bintu bingi. Kale mukama wange yongerako naye nga obudde tukwataganya ensonga olwawo obutatwala budde bungi tulonda bwe tuti Munnayuganda kwata peniyo oba ekkalaamu atakisobola kugikwata ekwata ekinkumu kyo nyika muka ink dira akabokisi masekkati gaako mwoba ogolola oba mwoba otiikinga omaze okulaba nti ono ye One National Unity Platform ayina umbrella tambula bwoti paka akabokisi akamuli mu maaso kennyini akali mu layini y'emu mu kifaananyi n'akabonero ka umbrella teekamu ekinkumu ekyo tekifuluma wabweru nti kamuwe kinene nnyo kubanga mwagala nnyo teekamu katini makkati awo kasakaba nga kalabika tiikinga akabonero oba akagolole ke tuyita katiiki akatafuluma oba akatakoona ku bisenge bya bokisi eyo eteereddwawo. Akalulu kaffe tetwagala kaffe akalulu kaffe tukaagala kalamu. Bw'omala okatiikinga beerawo bakabale okakase nti ebyo bibadde mu bokisi era bye birangiriddwa then kagoberere bw'olaba nkakyankalanyiziddwa awo wewajja okuva okukabanja. Eyo tuvuddeyo tugenze ku nsonga eza digital transformation. Akatalekeka nga tunagenda mu digital transformation gwe wenna Munnayuganda omuntu yenna gw'olaba nga munene okusinga ekibiina ekikomezaawo essuubi lyaffe okulaba nti tusobola okuddamu ne twegatta nga tetufudde ku mawanga tetufudde ku bibiina byabufuzi. Nkusaba ogoberere era oleme kwesiga munnabyabufuzi yenna eyeerimbise mu nkyukakyuka naye ng'aganye okutambulira awamu kubanga twasalawo kwegatta n'ekigendererwa ekyokufuna enkyukakyuka. Oyo yenna nga munene okusinga ekibiina bano bannakola erinnya bandi muteeketeeke nava gindi abo bonna
bw'aba nga tatambulidde ku mugendo tomuwa kalulu kaffe. Tutiikinge ambuleera tugiwe omukisa ogusembayo. Mmwe mwenna ababadde bagamba nti twakola bwetu ne bwetuti naye tewali kye tukola ki mu kaseera kano, muwe National Unity Platform omukisa ogusembayo, era mwewale bannabyabufuzi abeetegese okuzannya katemba okulaba nga batujja ku mulamwa benogera omusimbi ate nga babadde bankyukakyuka okuva lwe twatandika okutambula nabo. Tugenze mu digital transformation. Munnayuganda, omulabi wa Uganda at large, wonna w'osinziira wano ku butaka okwaboobwe n'ebweru w'eggwanga Uganda, njagadde olunaku olwaleero tutambule wamu. Wewe nayina essimu eya seereza oba eya smart, njagala tutambulire wamu. Tugenda kusoma ekitabo oba tugenda kusoma ku kye bayita The Seventh Disruption, okutaataaganya okw'omulundi ogw'omusanvu mu byenfuna eby'eggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Lwaki twogedde ku kutaataaganya kuno? Nti twagala ofuna ekifaananyi ku ebyo by'owulira by'olaba, omanye gye biva ne gye biraga, wabula ate oleme okusigala emabega, ate era oleme okutwalibwa obutwalibwa omuyaga naye nga totegedde kiki ky'ogoberera. Ensi ezze efuna okutaataganyizibwa kwa mirundi 7. Okutaataganyizibwa okwo buli abakutegedde ne bakwetabamu oba ne bakwenyigiramu, tugenda genda okumaliriza okuyitamu nga naawe omaze okulabayo abo bokkiririzaamu nti wamma gundi yategeera okutaataaganya nnamba bweti naye gundi yategeera okutaataaganya nnamba bweti. So tetusobola kutandikira ku kutaataaganya okw'omusanvu yadde nga y'ensonga gye tugoberedde, naye gwe wenna ali ku mutimbagano osobola okugenda n'oteekamu ku search engine yonna gye weesiga n'oteekamu The Seventh Disruption ne tusobola okutambulira awamu. Twagala tulabe ensi ezze etaataaganyizibwa etya, era okutaataganya okwo kukosezza baliwa bakuganyuddwamu. Kati naawe osobole okutekinga position oba onaabeera bwe banaafuna mu kutaataaganya okw'omusanvu oba onaabeera mu abo abagenda okufiirwa n'okunyagibwa n'okulekebwa emabega mu kutaataaganya okw'omusanvu. Katutandike n'okutaataaganya okwasooka oba disruption eyasooka. Twatandika ne disruption eya television. TV mu 1900 eyo mu 1800 oba 1960 kutandikira mu 1960 okudda eno waggulu tulaba nga TV yakyaka. Abaffe TV yali yeetisse ki era abakifunamu be baliwa? Tulaba TV bwe yajja twalaba emikutu egya mawulire oba twalaba enkyukakyuka mu butya amawulire bwe gaali gasakibwamu kw'ossa n'okuweerezebwa eri abantu abalina okugafuna. Nti ekiseera kiri amawulire gaabanga gannawulidde, oluusi nasomye oli n'awandiika n'aweereza munne, naye nga kizibu nnyo okufuna obujulizi ku ekyo kyawandiise. N'obwannakigwanyizi nga bungi nnyo abantu kwe baayitira okusaaba bannaabwe ettoomi. Yadde nga naye mu TV era tukiraba gye kiri, naye kyajja ne kifunamukko obwerufu nti ku luno okusaaba omuntu ettoomi kyafuuka kizibu mukko, naye nga bwe tuli ku byanfuna twagala tumanye ddala TV yeetaba etya mu byenfuna by'ensi okutuuka ku gwe Munnayuganda okugifunamu oba okugifiirirwamu. Nti TV bwejja amawulire ne gakyusibwa okuviira ddala ku ngeri gye gaali gasakibwa era n'okuweerezebwa. Buli abeetaba mu nsonga ezo be baafuna nga nakati n'abamu bakyalya ku mannya ge baakola olw'obuweereza bwe baaweereza mu nsonga z'okutegeera television. Okugeza tulaba abantu bangi nga okuviira ddala ku mulembe gwa television nga yakatuuka wano nga nakati ne bw'aba afudde tumutwala nti gundi afudde era tukulumuluka bangi, era ng'asobola n'okutandikira awo okufuna venues endala
gamba ng'okujjambya obufuzi naki naye ng'omusingi yagujja ku TV. Wabula ate mu ebyenfuna n'okumanyika. Omanye erinnya ssente, akuwa erinnya abanga akuwadde obwami. Obwami bw'obufuna oba ofunye kulya. Nti tulina abantu bangi nga bannamawulire era nga batambudde ensi, bafunye ensimbi, bakoze buli kye basobola, naye nga television gwe mulamwa ogwabaleeta. Omwo mwe muli ne television ze mulabako kati. Industry eyo tekomanga na kati ekyatambula. Tulaba nti buli nnaku wamerukawo TV, naye era abakolako, abaweerezaako bafuna ensimbi. Eyo nno kwe kutaataaganya okwasooka. Okutaataaganya okwokubiri kwe kutaataaganya okwa internet. Tulaba internet ng'eyingirawo, wabula ng'abasinga tebabitegeera nga tebabiwadde na buki na budde. Ne internet okujja kwayo kwaleeta ebintu bingi, okugeza nti waliwo ebintu ebyatambuzanga abantu okugenda okunoonyereza, ng'era bateekamu ssente nnyingi okufuna ekintu ekitono ekyo kye baba banoonya. Ne internet bwe yajja, awo twalabira ddala nga buli omu atandise waakiri okubaako ne waatandikira. Era osobola okubuuza Mr. Google n'akubuulira oba n'akulengeza ebyebuziba. Naye sayidi yaffe ya byanfuna, ani ddala asobola eyafuna mu internet y'oyo yategeera, era we twalabira ebibanja eby'enjawulo, oba oli awo nga kwe kuli n'ebya gavumenti, kwe twalabira companies ez'enjawulo ezitunda data, ezikola ki. So awo nawo waliwo ebyenfuna, era buli eyeenyigiramu mu kiseera ekyo nakati afuna oba anoga ensimbi. Eyo nali disruption ya mulundi gwa kubiri eyitibwa internet. Internet bwe yamala okujja, twafuna disruption ey'okusatu eyayitibwa email. Email eyo yajja nejja ezikiza emirimu gy'abantu bangi. Okugeza, twalina abantu abaavuganga amabaluwa, okugaderivalinga okatadde ku post office, eyo nayo yayitaawo. Abaatambuzanga amabaluwa nabo baayitaawo. Lwaki? Nti email yajja neesobozesa omuntu okusindikira munno obubaka okuva awo waabuwandiikidde okutuuka waabwagala okutuuka mu kiseera ekitono, ate nga tekimwetaagisa kutambula. Nti mu biseera biri weesanganga ng'omuntu yalina okutambula, katugeze alina obubaka bw'ayagala okumpa, nga kimwetaagisa okutambula nnoonye wendi ampa obubaka. Naye email bwe yajja, omuntu yatandika okufuna obubaka nga bumusanga awo ku email ye, era naye bw'aba yagadde okubuddamu, awo nno bangi abaakolawo essente nakati abakyazikolako. Nti weesanga nti mu kaseera kano ne bw'oba ogenze oba mu banka, mu kintu kyonna ekyobuvunaanyizibwa kye basooka okukusaba ye email. Abaffe awo wo oyina kiwafunawo, tugenda tutambula mpola nga tugenda ku ntaataaganya ey'okuna. Eyo nno nga ye e-commerce. E-commerce we tulabira kye bayita electronic commerce. Kitegeeza electronic kitegeeza internet. Nti ogenda kukwatagana n'omuntu mu byonna by'oyagala okukwatagana naye, oba byansuubulagana oba muteesa ku business and services ez'enjawulo, naye nga ebyo mubikolera ku mutimbagano oba nga mubikolera ku mbeera ey'amayengo oba eya internet. Weesange nti kati abantu basobola okukutula deal oba okutunda ebintu byabwe mu bitundu eby'enjawulo yadde tebaliiyo, naye nga bakozesa ekiyitibwa e-commerce. Mutulabira platforms ez'enjawulo, abasinga mutambulira ku zi safe border, muyina gundi kwe musasulira emmere biki, ezo zonna e-commerce platforms. Mobile money, ezo zonna e-commerce platforms. Ti mu kaseera kano oyinza obuteetaaga genda mu banka oba genda ku ssomero okuteekayo ssente ez'omwana oba school fees, naye n'okozesa e-commerce platform okuba nga osettlinga ensonga eyo.
n'obanga otaasiddwa obudde n'essente z'obadde ogenda kuteekamu oba costs ez'entambula, oba oli awo n'ebyo ebyandikutuuseeko mu kkubo okuvuga emmotoka yo, olina w'otuuse omupiira gugize weetaaga okugula omulala, so e-commerce n'ebanga ekusoboza. Eyo yonna ntaataaganyizza ebeerawo era abazibazeetabamu beebo abazifunyeemu, naye gwe simanyi w'oyimiridde wabula weetunulemu osobole okwepositioninga mu disruption ey'omusanvu eyatukozesezza vidiyo eno gye twagala weefumiitirizeeko onoonye waawe oyinza okwepositioninga ng'obudde bukyali nga naye tennakuleka. Oba okkirize kuleke olinde ey'omunaana Katonda bw'anaaba asaasidde n'oba ng'okyaliwo. Tugenda ku y'okutaano eyitibwa mobile phone oba smartphone. Byonna bijjanga byakusaaga naye gye bikomekerereza nga oteekeddwa okubimanya oba oyagala oba toyagala. Nti smartphone twasooka kulaba kampani eya Airtel nga ddala abagirina kubanga yasookera eyo mbalimi nze biseera ebyo nali mpangaalira eyo mu Kyotera district oba mu Kyotera town, naye ng'abantu abasinga abeeyo mu byalo mu Raakayiwa be balina Airtel, be balina Celtel, be balina Waliidi, naye nga teri asuubira nti anaagikozesa. Naye nga Airtel ekirooto kyayo yalengedde dda disruption obanga yamanya nti twayita mu disruption ey'okutaano eya smartphone nga yo yeeyita the smartphone network. Leero tulaba nti buli kintu kyonna kigenze ku smartphone. Osobola okukozesa bank, osobola okwogera n'abantu ab'enjawulo, osobola okusindika essente, osobola okugula, osobola okutunda, osobola okwetaba mu busuubuzi. Kati nga bannaffe abakola crypto trading n'ebirala, abamu bakola ne forex n'ebintu ebinene bingi ebikolebwa ku masimu naye nga bikolebwa ku ssimu ya smartphone. Ti mu kaseera kano abantu abasinga bafuna obulamu oba beewa emirimu ku smartphone. Nti leero ogenda kumulaba abeeko akasente kayingiza mu nsawo naye nga yategeera butegeezi kintu kimu, smartphone. So ensonga eyo oba disruption ey'okutaano yali smartphone. Kale gwe wenna nga tonnaba kulowooza ku ki oba nga tonnalowooza kufuna smartphone, njagala okujjukiza nga Munnayuganda akwagala kikkakatako okufuna smartphone kubanga we tulaga eyinza okukuyamba ne byobadde tosuubira nti eyinza okubikola, era kikkakatako okubangula omwana wo okulaba nga ayiga enkozesa ya smartphone n'atagikozesa kumwonoona kye kyokka wabula n'agikozesa okuganyulwamu n'okweyamba wamu n'okukuyamba. Tugenze ku ntaataaganya oba disruption ey'omukaaga. Eyo nno ng'etutte bangi, abamu abawadde n'amannya ge bataalina, abalala bamanyikiddwa okwetooloola ensi yonna, abo bagenda n'okugenda ne bakola ebivvulu oba ne bayitibwa mu bifo bye tebaasuubira olwa disruption eyo okubanga baagitegeera. Ye disruption eya social media. Ensi mu kutaataaganya kwe zeetaataaganyizibwa, social media oba disruption ey'omukaaga ye disruption ekikubye ng'enjogera ya leero nti etuuse mu buli kasonda, mu buli kanyomero, n'atamanyi kituufu ki kyereese waakiri agyetabamu mu kumanya oba mu butamanya. Tutambulira ku platforms nnyingi, TikTok, twatandika na Facebook, WhatsApp, YouTube, bintu bingi nnyo. Naye social media ekoze ebintu bingi nnyo ebirungi n'ebibi, era bangi nnyo mu kaseera kano abaganyulwa mu kibayita social media, nga ne bwe bamukulembeze mu kaseera kano oyinza okugikwatako n'ekutwala. Amakulu nti ekutte ku buli bulamu bwa buli muntu, amanyi n'atamanyi, afunamu n'atafunamu, bonna basobodde okukwatibwako ensonga ya social media. Nti olunaku olwaleero mulimu abantu abamu kati bwe tuddako kati ni ku sayidi eri ey'ebyobufuzi, n'osanga oli nga yali tamanyiddwa naye nga owulira bano abagaba ezitambula
abaagala okujja abantu ku mulamwa olwa following eri gy'alina ku social media ng'oba oli awo bamuyise ne bamukozesa ebitajja n'afuna akasente saate omulala agikozesa okubuusa abantu okubabuulira ate era naye n'asigala ng'afuna akasente. So social media ni disruption ey'okubiri. Gwe weenyigiddewa ku TikTok, ku YouTube, ku WhatsApp, ku Facebook, ogendayo kukola ki? Kugatta ku ggwanga lyo, gatta ku famire yo, ogendayo naki? Awo nno wakyaliwo omukisa yadde nga gugenda gukendeera. Osobola okufunayo ekyo ky'owulira n'okyekwata n'otandika okukikola era ojja kulabira awo nga ofunye abakyagala kale nno naawe oganyulwe mu social media oba mu disruption ey'omukaaga. Tugenda ku disruption ey'omusanvu eyo nno nga yeyatuleese. Disruption eyo eyitibwa banking and finance. Awo nno tujja kusimba wakati. Buli muntu yenna amanyi kye bayita bank. Ate buli muntu yenna yali awudde ku kigambo kye bayita finance. Okugeza tulina finance minister ebiseera ebisinga y'omu ku basajja abasinga okubeera ku mawulire nga boogera ebisesa ebinyuma eri abantu nga tebafuddeeyo oba oli awo biyinza okugatta n'okutegeerwa abantu naye kirungi nti baayitiddwa mu kakiiko naddala ng'akakosase nga bateekeddwa okwogera. Lumu omusajja oyo yatugamba nti amabaati yageekanga ye tagalabangako wabula yageekanga gugeereeta mu ki. So tulina finance minister omwami Matia Kashaija. So ekigambo finance fenna tukimanyi naye twagala tulambulemu katini nnyo mu ddakiika entono. Banking and finance tugambye ye disruption ey'omusanvu. Banking and finance ereese eki? Ezze okukyusa oba okutaataaganya enkola eya banka n'enkola ey'ebyenfuna. Egenda kukyankalanya oba eyingidde etya mu nkola ya banka. Tifena tujjukira obulumi obujiji obubaddewo emabega omuntu okuviira ddala ng'afuna bank account okutuuka nga accessinga services eza banka na butya okusasula oba payments ne transactions ez'enjawulo bwe zikolebwa naddala okuviira ddala ku bannaffe abawangalye mu Uganda ate n'ebweru w'eggwanga. Tuze tulaba banking nga ogenda n'osasula essente ne bakuggulirawo account n'obawa n'essente ze balina okusalako buli mwezi ne bakwata n'essente zo ne bazikozesa yadde tebakoze eki wabula ate ezo ne zeeyongera kwetoolako paka eziseebengerera ne ziggwawo. Naye mu kaseera kano tulaba nga batunoonya wonna we tuli application ku masimu kweziri osobola okweggulirawo bank account kasooba n'ebisaanyizo mumanyi n'ekyokukola. Abaffe lwaki waliyo ekibagoba? Ekibagoba wali otuddeko n'okyebuuza y'enkyukakyuka eri okugenda mu maaso si mu Uganda wabula mu nsi yonna ensonga eya finance oba okukyukakyuka mu butya financial transactions gye zikolebwamu okwetooloola ensi. Omuno nga mwe mujjidde system nnyingi ze muwulira ne mutaziwa budde. Mwe mujjidde amawulire amanene ge muwulira ate eddoola egenda ate biki ne mutabiwa buki. So nja kukusaba okola okunoonyereza okukwo onoonye wa oyinza okwepositioninga nga disruption eno tennaba kuggwaawo obeeko we weekutta akafo okusobola okulaba nga tekuleka mabega bw'eba esituka esituke wamu naawe. Banking and finance oba the new financial system mwe mujjidde the rise of digital currencies and cryptocurrencies. Gwe wenna ali eyo njagala weebuuza ekibuuzo. Cryptocurrency, digital currencies bye biki? Tuze tubiwulira babise scam, government yennyini ebivumiridde naye kati tubiraba ku ma TV, tubiraba ku tubiwulira ku ma radio, tubiraba ku social media n'abantu bangi. Naawe ampuliza oyinza okuba nga gw'omu ku bakola ssente yadde ate era naawe oyinza okuba nga kutomanyi nti waliwo ekitambula. Naye crypto and digital currencies bizidde mu ntaataaganya eno ey'omusanvu eyitibwa banking and finance oba okutaataaganya mu butya
banks bwe zikolamu emirimu gyazo oba ssente bwe zitambuzibwa ate na butya bwe zikolebwa. So waliwo digital currencies and cryptocurrencies. Nti saawa eno tulaba platforms Binance, tulaba bank oba tulaba governments ez'enjawulo nga mwe muli n'eya Uganda nga zigezaako okulaga ku online payments naye ne zikomera awo n'otamanya osasuza ki. Tuli abagula $, eruli zaavanga mu bank ffenna tukimanyi, naye abantu kati bagula $, ku masimu gaabwe ne bazituma emirimu ne zibakolera. Nga bw'omanyi owabeera okukola wabaawo n'okufiirwa, abamu bafiirwa abalala bakola, naye byonna byetooloolera ku ki ky'omanyi oba we positioning otya ku nsonga za banking and finance oba disruption eno ey'omusanvu. Nga nkomekereza ensonga eyo, njagala kuwa munnayuganda amagezi, gwe wenna alaba Uganda at large. Tuula wansi okole okunoonyereza okukwo ku nsonga zino wammanga: cryptocurrencies, digital currencies. Kola okunoonyereza ku kye bayita ISO oba ISO, eri ISO, owandiike 200-200-22 oba 22. Eyo nga y'emu ku standard egenda okutambuza ssente. Omubadde mumanyi wabadde enkola eya Swift, wagenda kubeerawo enkola eyo. Kola okunoonyereza ku quantum financial system, wabula teweerabira okukola okunoonyereza ku bitongole bino wammanga: YEM Foundation, Your Everyday Money oba YEM Currency. Kiwe obudde okola okunoonyereza okuku ate tolimbibwalimbibwa. Noonyereza ng'omuntu ssekinnoomu era okola okusalawo ng'omuntu ssekinnoomu. Mu maaso eyo oyinza obutejjusa, naye ate tosinziira ku bigambo byaffe kubanga tetuli bawabuzi mu byanfuna. Ffe tukulengezezza mu maaso gye tulaga, olabe omukisa, omanye biri byonna ebizze bikuyiseeko, then olabe oyinza okuyimirira mu kino ekiri okgenda mu maaso mu kaseera kano, naye nga nakyo kiri mu kaseera kaakyo ak'oluvannyuma kyo tukyerabira, kubanga tulaba nga governments zitandise okuvaayo. Tulaba governments eziwera kati 5 okwetooloola ensi nga zo zikkiriza n'okusasula services oba goods and services oba n'emisolo nga zikozesa crypto and digital currencies. So nno owabeera omukka omanya n'omuliro weeguli. Ebyo nno bye nkwetikkidde mu nsonga za digital transformation. Ekiwandiiko ekyo kinene nkiiseemu lukwakwayo, osobola okugenda ku intaneti n'okyejjirayo n'okisoma ddala n'oyongera okukenkuka entaataaganya y'ensi, ate n'onoonya w'oyinza okuyimirira okusobola okweyamba n'okufuna omukisa ogwo. Bye bigambo byange ebyo, neeyanziza nnyo omutetenkanya oba omutesiteesi wa puroguraamu eno owa Uganda at large, era n'abawuliriza wamu n'abatulaba, kubanga bye babiwa amakulu we batali tewaliiwo nsonga lwaki tujja okubibawa. Naye nsaba bw'ofuulira obubaka bwonna n'oba nga ggwe ng'omuntu tebukoledde, nsaba obwongereyo. Tomanya buyinza obutagasa ate ne bugasa omuntu omulala. Nga tetwerabidde okulwanirira nnyaffe Uganda, tugenda mu kalulu 2026 protest vote. Ffenna tukole kye tulina okukola, ate tulonde enkyukakyuka. Enkyukakyuka si ndala, tulonda National Unit Platform, Umbrella, Tikinga, tota kalulu kaffe mu kabokisi wennyini mu masekkati. Oba otikinga oba oteeka ekinkumu, bw'omala kakuume olaba kataataaganya, situkiramu okulwanirira eddembe lyo, tulabe nga tulwanirira nnyaffe Uganda. Bye byange. Ebyo bigambo bya Mami Kevin newankubadde gwe abyogedde, byonna byonna yabiŋŋamba dda ti Uganda at large. Oli omukazi ne protest vote abaana abaisiruza najje alonde simanyi, naye oyogedde ku bintu ebinsesezza ennyo wano. Matia Kasaija lumu yagamba ti ekonomi ya Uganda eri swi. Kaakati n'oyogera ku engeri abantu gye batambuzangamu amabaluwa, okimanyi nti baagateekanga ku bbaasi oba ku takisi. Ka takisi bayita mu trading center bweti nga bagisuula
baluwa zabanga za kaki olumu bezityo naye essaawa ya kaakati n'ogeza ogisuula kubanga jjukira nti nze ntuuka wali ewaffe Mpigi ku Bikondo abodaboda ne bambuza ogenda tukutwale tebamanyi nti ffe nti awo okwetooloolawo sina muti gwa muyimbe gwaffe ne gwesikolaki gwe simanyi we guli naye babuuza nze ogenda kati suula ebbaluwa banaagirwani naye luli bagisomanga ya muzeeyi Kamaadi ono era ne bagituusa kati ebiseera ebyo so saawa zino WhatsApp akasimu kaba kakoze eki kalumye edda mu kiseera kitono nnyo obubaka buba bwatuuse edda omulalu wa Uganda atalaji mwongereko kino omanyi Uganda ebitunyigiriza bingi saavisi naddala za gavumenti omuli amazzi n'amasannyalaze mu kuzisasula batubanja bubi era batubeerera ddala bubi okutuuka kussa nti n'abamu basibwa mu makomera naye ate bwe kituuka ku saavisi eyo nga tumaze ogisasula evuddeko okugizaako lutalo tetumala n'ewiiki ng'amasannyalaze tegakolaki naye lwaki twogera ku digital transformation naye lwaki tugamba nti twagala weetabe mu ntabiro eyo nti edda amasannyalaze bwe baagajjangako oba bwe waggwangako abasajja bajjanga n'amagatto gaabwe n'ebigambo ebinene ebyesitaza n'abaana bo bazze kusalako masannyalaze ne batwala waya era waya eyo n'ogenda n'osasula essente zo zigenzeeyo ate n'otandika okubeegayirira badde bakole ki bakuzzeeko n'osasula ne reconnection fee ebiseera biri amagatta ago gaatiisanga abaana bano wabula nga n'ebigambo byennyini ebiwerekera abaami abo simanyi oba nnono yaabwe nga nabyo bigazi ddala kati mu kubeera ebigazi tite wafiirwanga emirundi mingi bakugyeko amasannyalaze ogenda beegayirira obbazzaako bawe ne reconnection fee n'olw'enkola eno eya digito nti kati teri yeetaaga kujjawuwo kulinnya kikomera oba omuggulire ajjeewayo agitwala ekiseera kyo bwe kiggwako tokeni zo zewagula nga ziweddeko weesalako ne bw'oyagala kwezzaako ssaawa 9 ogw'ekiro era osasula ne wezzaako wabula ate ssente zino ze twalina ezaagulanga amasannyalaze mu biseera biri tezijja agagula ne bannayuganda batono nnyo abakimanyi era oli omubuuza ssente ez'olupapula zigula amasannyalaze n'agamba ye n'ogamba kamuleke kubanga tategedde kye mubuuzizza ekituufu tezikyagula butasangibwa na ssente eza digito amasannyalaze togafuna naye bw'oba ne ssente za digito ne buba kiro ssaawa 9 ogula amasannyalaze ne wezzaako omanyi ebigambo byeyogedde binzijukiza ebintu bingi nnyo abasajja abo ab'amasannyalaze nga baatisse omuti bwe bati baguleeta oguteeka mu kinnya balina bali ne basuulawo ekigambo muganda wange naye oyogedde ku smartphones abantu enkozesa ya smartphones okimanyi nti nno smartphones abantu abasinga bakyalookingidde mu bwenzi bo abakazi naddala kwazo onoonya amaka abakazi kulaba byabuwemu kuddeeko kwenda abasajja ayinanga mutwalo abakazi oli ayinanga bameka ku ssimu yalowooza nti olwo akola ku ssimu essimu ssente ekyagireeta ate essimu kyekintu ekiyinza okukipinga bizi ate era ng'oyingiza ssente iyo obadde okimanyi nti ate kyakulwanyisa pulezidenti waffe yatugamba nti ekyokulwanyisa kyazze nakyo kamera abantu bangi tebamutegeera teri ssimu ya smartphone etalina kamera era bw'osanga omuntu eyeeyisa obubi atulugunya bannansi kozesa kamera eyo mu magezi kubanga nabo bakimanyi nti kyakulwanyisa ate kikwata obujulizi obutaliiko kwewakana so gikozesa suubira okuba ndowooza obudde tututte buwanvuko naye ensonga zetwogeddeko nkulu nnyo muganda wange gwe ampuliriza Uganda at large sitera kuleeta bintu nga situmaze kutunuula kubanga njagala nnyo okugezaako okutunuula okusooka ku nnyindo yange weekoma yensonga lwaki omukulu ono oluvannyuma lw'okubeera nti ensonga ezo ayinza okuba si azitegeera nnyo ng'oyinza okuba gwawuliriza oba alaba gw'ozitegeera nnyo
naye nsuubira okubanga era byonna bye twogere biri mu line yankulaakulana tewaliwo kikuza mabega. Kale batyo munnange bwe tulabise olunaku olwaleero ate tusisinkane mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.